okufa kye kintu kye tuwa ekitiibwa mu Buganda. Okitegeera nti omuntu aba afudde ekisookera ddala eyafudde wali okola kye wa spice wulira nze siri wa Nuupu oneyo Ssegirinya yafudde Mukama amumuze mirembe simuwagirangako si mukwano gwange naye ate mu kuziika kinkakatako era ngenda nziike ng'omuntu siga kugala lunaku lwengenda kuziika okuziika tekukoma ate gy'oli wa ggwanga ki bali ate baziise bamuziise bitibwe ebituufu nga bali bagenze kupama mu nsiko era ensiko tukateekamu obugirita bamyuka obubina nze nkubuulira ebyo ne bya Nuupu byagenze birekanire biri embizi embisi birekaniddeyo mbimwanyi byonoonye ennimiro yonna biwule kuddusa mulambo bigukweka bannange ebyo mu kufiirwa okwani ebyo bigimusa ebigimusaaki ate owolereza nnyo abaana abo n'ensobi mumusinze okusitiwaza abaana Adija n'ensobi gy'olabirako ddala gwe n'ogifuula nti nno ebyo bigimusa gwe n'ensobi gy'olabirako ddala n'ogifuula ate nti yaddala naye nga tuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa abantu ba foot soldiers abawagizi ba Nuupu abo nti ebintu bye mwakoze ebyokuwamba omulambo ne muwamba maama w'omugenzi si birungi n'akamu ne mulemesa abaana okuziika taata waabwe ne mulemesa abantu ab'obuvunaanyizibwa okujja ku mukolo ogwo kubanga buli muntu gwe mwekengera beddamu mugoba abantu baatidde okujja ate nga temulina kye mwawadde ku baana Kyagulanyi yatudde mu katebe bw'ati nga bwe ntudde mu kano bwe katebe era tunudde bw'ati n'alyoka yafuye emyundi nga 20 mweki nga buli omu asuubira uliriza bino bibyo twogera bya ddala tutangaaza ggwanga nga tusuubira agenda kusituka engeri ulira sooka ompulirize nga tusuubira tunula eno nga tusuubira Kyagulanyi agenda kusituka nti banne kale naggirinya kamuwerereyo ettaamu okitegeera sirika nkujjira kale okusinza Ssegirinya abadde muntu wange nnyo emuki oba just gwalabula ebintu n'olekaawo nategedde nti nnakuwagira President Museveni gwe kyewategeddemu gwewategeddemu kibute nategedde nti abantu obusiramu kyebugamba kiri kyentera obbagamba nti aliginunu fununu nti abantu 95 bagibaddalu naye eddalu lyawo kale nategedde nti nno Nuupu n'abawagizi baayo bonna balalu naye kati gwe kizibu nnyo omuntu okutegeera nti kika ki kyaddalu kye balina wenategedde nti emmere bagenze na misoko wenategedde nti balalu nnyo ate ku ntaana y'omugenzi ate genda nefa nebya Kyagulanyi tuloba otegeera promotinga entana ya Ssegirinya ate mutimbyewo Kyagulanyi nesali mambadde za Kyagulanyi yabadde afudde nga ye ali eri mu butebe afuwa bufuuyi ng'ali mu butebe eri Sauda Madada abadde amanyikiddwa nti no tayagala Ssegirinya nti Ssegirinya teyamuwa ku ssente oyo ayagala bakazi banne buli mwaka bazifunamu tezirina accountability mu gavumenti iPod yabawa biliyoni 6 okuzimba ekitebe ekyo wekiri awo obadde okimanyi ekyo kyekavule biliyoni 6 zagenda waawo bagagga nnyo abo naye bagambe ntwagala emitwalo egi otegere nti babuli kaseera baavu kati bannaye mumbuulire anyway Mungu amwekyumule ekyemirembe omugenzi era tumusaba tanayingira ttaka ng'ekifo kye banja bakyagala okukitwala ng'akyali mu ddiini leero bagenda fuluma posting nga Nyanzi yagenda okukigendamu Chairman Nyanzi yajja mu kifo kya Chairman Nyanzi yadakubye gundi yadakubye Bajjo Mulumbe yamaze namwetonda yamuganye okwogera ku Lumbe ku Lumbe mbuli abajjonkera abayisangamu n'amanya nti Bajjo mmanyi Bajjo ngeri gyatategeera okuleka omulambo gwa Ssegirinya mu ddiini yazina n'atuyana ne mugongo ntuweza mutene mu kabina obezikuuka mu kabina amazima gali nti yadde nga wa Nuupu si wa kika kya mugenzi ate kiki kyali kimugana okujja omanyi lwaki kamera zamutambulirako nnyo omanyi lwaki kamera zamutako nnyo focus kusikiriza ensi tekomaawo omuntu aba afudde mulekerawo okuputendinga nga abantu balamu nti muli mikwano gyabwe yadde n'akamu kitegeeza nti ekivulu yali yakyetegekera weyamala olaba ne Bajjo atategeera ensigo emanyi nti sayiko Bajjo yalemu ate nga na promote
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media enze Hadija Kigozi nga bulijjo ndine Bukenya Media ne Jobless Billionaire. Tuze ne pano yaffe okubeera nga tuyita mbigenda maaso kitalo nnyo nnyini ddala eky'ombaka Honorable Muhammad Segirinya. Kitalo nnyo mu Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah abeere nga amuwa ekyumire ky'emirembe amuwe n'ejjana. Njagala bannange okubeebaza nti mwebale kujja ku show. Nawe bali kunyirira. Alhamdulillah ngeze. Kana kuweyongera nakulabye mu gym. Wakanda bayo. Nakulabye kuluno we nakulabye ng'okola wano wokka. Wansinyashi. Okoloti. Nonzikiza kye nakolanga. Nakolanga byabazungu tobitegeera. Nakolanga nkyali Sudan. Nange okubasanga kuli abo Kenya yebimujja mu mutu bya kisiru byere. Okitegedde. Olina ajati. Ajati nitagenda ko Makka. Ajati atagenda ko Makka. Ajagenda inshallah. Era tulina musabira agende Makka. Alime kubanga bano bajati abemere andi abakazi bagala ne basibo bukaya ku mutwe. Balime sula nviri mu mmere. Erinya ne likala ku kyalo. Ajati. Nienge tagenda ngakona de mbakadama nti akole Saudi Arabia. I know. Wanage jagala kubajukiza ati bannaffe abanacho T-Hub bebantekamu omusaikulat shetambulira ddala bulungi. Jagala okubebaza bannaye mwe bali tuwagira nga mutuwagidde omwaka oguwedde ne guno mutuwagire woyagalira wonywera ku majani nokendeza ku kilo oba oli mwami oba oli mukyala gana majani gakolako wonna wooli tugakutuusaako tunoonyeko ku namba yaffe y'essimu gy'olabawo wammanga tukutuuseko amajani gano bannaye tutandikidde wakati soka endooza nakivulu abantu ne mebbatukiza mu nnaku ekivulu twabadde n'ebivulu bibiri kyabadde kimu ate kitya kyabadde ku Serena Hotel mu Kampala eky'omwana omuwala Spice Diana ekivulu kyabaddewa twabadde n'ebivulu bibiri just oli ayinza okubanga alina akatuli ng'ayisa naye akatuli akabantu abamu tebakalaba naye twagala kubuulira bannayuganda ekituufu bannayuganda twabadde n'ebivulu bibiri era byonna byabadde successful. Buli muntu yafunye abantu enteekateeka zabadde nnungi enkuba teyatonnye nadde ebimwabadde mu ngalayini y'ebyobufuzi ti abamu bagala okitwaive nga bakisamu byabufuzi naye final ekyamaliriza nga buli omu afunye abantu era abantu banyumiddwa. Kati okusinziira nga bwe tuze tulaba bayimbi baze bateekangayo dates ezifaanagana ono naakubako munno olunaku n'oli naakubako munno olunaku ekya Spice Diana n'ekya Catherine Kusaasira. Catherine Kusaasira si gwe yandibwaddemu ebyokuze okudda mu competition ono omwana omuto Spice Diana wulira ebigambo bino Catherine Kusaasira yali asooka okulonda date endala ka Spice kamukubye ne ku ssimu nno oluyita luto namugamba mami ngaawo n'ekitiibwa n'akimuwa namugamba emyaka 10 sente ziriiko ebyo bikyogamba nti nno lwaki yalonda ate Spice eyo tekyabadde ekivulu yabadde party yabadde yabwerere yabadde birthday party right yabadde yabwerere basaze keki ya fake family ya birthday Sabira byebuuzo yabaddeyo amma twanyumiddwa laba nnono omulalu kati wulira ebigambo bino wulira wali twabadde waka ku Serena era bo gye bategese olaba baddemu enkuba bwe neemala ejja simanyi gye basibira emmoka ado gipaakinzeewo yabebukulu bagikiriza Hamadi ne bagoba eyiyo ewa bwe bukyali kwasa tumulumu sooka olindekewa ku Sheraton kati wuli ono omusiru ono wuliriza ate nekitukuwonyeza nti wano waliwo ekimuwonyeza nti wano waliwo omukyala singa namukubye dda kati mooka ze tuvuga ne bebe gy'avuga omanyi lwaki bebe ndi mukwano gwe waliwo distance nene naye olw'okubadira omulasita tupaakinga wamu kati byali mu kugasi bitegeera oyaja sister wange abeera London ayaze mu tuze kukola mu sister wo tuli mu interview ne Bukenya Media temumutya kyengezaako okumutya ani amutidde anti bakala anti bote bogenda tu bakala ajezamu yabako yo mutonya ba myaka ena omanya abasajja b'ekyalo bwe mutyo we mulaba omuwala eyeefaako omugamba mutonya kubanga temumanyi kuteeka mbaka ono bayagala bazayagala oyo muto nabo sembera ko wali tomutya munyumya bugira munyumya no mune tamai Luganda mugaye mu Luzungu send some a bit to this hooligan
Kenya ne jobless abantu bantwala mu position just tegera naye kale katukomewo kati tuvudde ku Catherine kusasira ne Diana ate ne mudde wa Bebe Cool kwegamba mu yabadde abuza wakuba yagala nnyo Bebe Cool manyi Bebe Cool omulaba tumwagala nnyo obwekanga omwogeddeko nga totegedde kati big size ensonga ya tazili mwali nali Bulaaya ali ku holiday yagenze Biata big size mamizuwena bali mu kunyumirwa bulamu kati tuleke banyumirwa bulamu manyoyo yagwa mukwano ne family ya Bebe naye kati tugende ku serious business nze manyije mugenda okuntwala okay ku serious business kati abantu abamu bayinza okugamba nti beeraga bono na sente beeraga omwezi alugamazamu wa musolo kiva ku nteekateeka y'abazadde bo naawe enteekateeka y'okwetega weteekateeka otya muzadde wo yali akola kimuka kati bazadde bo ne maama wo alina yetegereza nnyo ng'agenda kufuna gwafumbirwa bali balwanira mu kyalo ewagazi okigende bulungi byennyo maama wo we yalaba omusajja ono nga wamala omwebakaka mu mwaka 7 ate nasala wa muzaalire kati gwoli aho gwo complaininga omusajja akwadde tusuka 7 akogereddeko n'ebigamba gulidde ayina okufulamu olubuto gwe n'oteekawo notafuna buntu buziyiza okutwogerera ffe sawa lugenzi betu mbuno obudde akasavu onagulako otya akaziyiza olubuto ali kyekyo oyo omusajja mwegendereze abeera kaboda akaweta n'oteekako empiso ya mwaka n'oteekako n'amakerenda ga myezi 7 after 6 nga buli mwezi gayiwayo gakola gabanga amajiku ku flampeni niyo ko muzajja afadde mutwalo gabazo kwebakako ne weyiwawo tubanga nyanja asoba we basewo dda mufenyo ku baana bamwe kati otta future kyovula bakijja kuba kizibu nnyo abamu bajja genda mu Bwakadaama tebajja genda London bajja bawulira Jordan Saudi Arabia Qatar omala ajja kubeerawo maani yajaba somusese bano be bamwe se buzibu bwango bano buzibu bwabwe bana ababiri ekintu ekyo kitogere kibadde ng'ekyokusaaga n'abakazi ekyo kintu kikulu nnyo mufokasinga nnyo ku basajja be mwagala basingo mothers bangi obwa single mother tobwetegekera ali kyekyo omusajja yali akulaga ate n'okumanya ng'abaana basiru amuzadde mu wakasanvu n'atabona nafuna omulala nga neera wakasavule n'amuzaalira ate n'ekirala n'obuteeteekateeka omusajja yaggambye ko nti njagala onzaalira obula gw'olaba gy'obulesi biliyoni olw'okuba nti olaba anyirira ali kyekyo kyengamba n'akutega olubuto jobless kyovola baakulekayo teyayagala kukuzaalamu yali yeetaasa one night stand ate n'abaalamu bagenzi balekerawo kunegombe kugomba ebyekisirusiru byabwe ŋŋambye abaana tebawulira gombe bakadde babenzibye nekikuwa miliyoni 2 nokigaa gwendeka nazo nazibya nekya nekijja muneeso nyimuze bakadaama nze munveeko nego nawe nebyenjagala okwogerako mulimu kunzambya abakadaama twafiiriddwa kati nedda nga tetunaba kutuuka ku mufiirwa nze njagala okutegeera abantu abali mu kivulu ekivulu kyali Serena ye yakola Spice Dana yafuna abantu okusa ku myaka gyalina yali smart nnyo ekimbi kye nalaba ku Serena era bino saategedde Serena yabadde ki abasajja bategedde ntukwana nnyo bakazi baabwe abakazi baali bakulu abaaliyo nga n'abasajja bakulu nga baliko n'amamundu chenava era lefa bategula ko olute twakola akabana abakubakerere ku media bo baliwa abakubakerere yaki ba Spice Gadgets kubabo ngamba nti ku Sheraton waliyo basajja bakulu ba mamundu ngamba Serena ewa Spice Dana je twali yes ba Spice Gadget baliwa ava kwa abaana bali eri mu mtwalo bali eno 15 kati twali muzitebo ometu baira nnyo wano ku mwanjo mbakulu okitegeera era je n'omuwozi yali atudde wali nga ndi wali abantu bagenda kulooza nti oli mulalu wamatubulire show mu bufunze kubanga kati eyise just tweeta mbuyisi nayita kwewa Spice kusaawa nga 12 nempitawo ko nenda benteekateeka kubanga bonna nalimba wagira era nalimba agaliza bafuna abantu nempita kwewa Spice ngenteekateeka wabweru yali masavu yateekawo engeri y'ebifaananyi Spice okuva gye yava ng'ebifaananyi weebiri ne Katikkiro olaba ne Katikkiro naye
yagende wa Spice yalaba ebifaananyi n'abyetooloola byonna red carpet erikiriyanga olabira ddala nti no munda yate kiriyo masavu yali wa Spice Dana Katikkiro yali wa Spice Dana ne performance Spice kamanyi okwetega ketega bulungi bambi kagendayo bulungi kamanyi okwetega abantu bajjula tiniti babooga bajjula niti babooga onanaakolo ando avudde ku mulamba mulimu aba babiri gwe naye nyogera kumujjukiza nti mubadde babiri batya badde bali ku gwe n'ono babiri mwekka naye olemedde okukola ekikuleese ate ozungira gyendi ekivulu kyali successful abantu bajja naye kyannewuunyisa mu kivu kya Spice Dana ekyannewuunyisa mu kivu kya Spice Dana ye mukulu zaake okuleka omulambo gwa Segirinya mu ddiiro yazina n'atuyana ne mugongo ntuzamute no mukabina obezikuuka mu kabina amazima gali nti yadde nga wanuupu si wa kika kya mugenzi kiki kyali kimugana okujja omanyi lwaki kamera zamutambulirako nnyo omanyi lwaki kamera zamutako nnyo focus okukikkiriza ensi tekomaawo omuntu aba afudde tebukoma ensi esigala egenda mulekerawo okuputendinga nga abantu balamu nti muli mikwano gyabwe yadde n'akamu kitegeeza nti ekivulu yali akyetegekera weyamala olaba ne bajja atategeera ensigo emanyi nti sayiko bajjo yalemu ate nga na promota wuliriza bajjo tunula eno bajjo buli makimu tategeera naye yasituka tunula eno nkugamba bajjo bwe tumanyi nti ne yandize mu kivulu tetwandigaye nti obakale kyo baki yagaana bajjo ne bajja mu kivulu napamba bagamba yoyo waffe bakimanyi mulalu naye teyajja naye natuyese gundi oyo yani zaake mu mutwe omunene ani zaake ne Spice ne bwe bayamaanyi etya bw'atandize Spice yandikitegedde ate olwedde yali amaze oggula table ndoza sente zamuluma sente zifiireyo emmeka kyogamba baja miss kigulu bagula tebo ne bazitulako bo basiru ngawe wamulaba ddi mu kigulu haji anti azigula nnyo anti azigula n'atazitulako ategeka kivulu n'atagenda kuwaja miss kati haja miss omugerageranya ne zaake abeeremu ku magezi kirasi nene tunula eno nkugamba ebigambo bino oba gwe nawe nuupu yakola nuupu yakwonoona naye ensobi muzirabenga yange eri nti zaake nange ekyo sikitwala nnyo ng'ekikulu kubanga ensi gyegenda ekula naddala kati oli omukyala abaddeko wabweru singa abadde asobola okujjako n'atubuulira ate yandinyonyodde omuvubuka ono nti byogera bya kisiru ebweru omuntu afiira wali ebweru olinaiba n'akategeera omanyire ebivubuka birina endowooza ekisiru mbwebweru wano Uganda ate ng'oleeta ebintu byebweru n'obireeta wano ebulaaya kati obuzibu gwakoma Saudi Arabia kati ebweru gye wali ebulaaya gye yali gyayogera Dubai twogera ne ssaawa zino toyina wale wali olaze Dubai ewasigaddayo mu South Africa wulira bw'ava Dubai ewala ewaddako wali South Africa ewasigadde Masaka kyotera ebitundu ebirala mpozi ne Kasese gye namutwala okitegedde takulimba ekasese gye namutwala byebitundu bye tulino ntuse katunyume je agende ewala ku ssaawa emu yakawugeze baso okubisinaga nti ndi Dubai nze kati lyatendereza era ebyo byebulaaya anyumena bulaaya wali mu Middle East Dubai toddamu kwogera munageza akeze manyi bulungi ng'omuntu atategeera gwe si wakitiibwa amazina okitege ntategeera naye okugenda ku kivulu ng'oli yafudde sikiinaako obuzibu kubanga si mwana wa nnyoko si muganda we ate ensi ekyuse wetugendera ku bantu befulabirako ab'ebulaaya ne bagamba nti nno njagala endongo ekube teri kukaaba abantu aba babiri Katoli Bwama n'omugenzi Tamale ng'ogamba omuntu tebakaaba abantu bakaaba bwe bazina gwakajja muddidde Uganda ne mujejungulu okuba mukopa ebintu by'abazungu era be batufuga okitegeera anti ndowooza owulidde mukopa eby'abazungu mubireeta wano okufa kyekintu kyetuwa ekitiibwa mu Buganda okitegeera nti omuntu aba afudde ekisookera ddala eyafudde wulira nze siri wanupu onoyo Segirinya yafudde mukama amumuze mirembe simuwagirangako si mukwano gwange naye ate mukuziika kinkakatako era ngenda nziike ng'omuntu siga kugala lunaku lwengenda kuziika okuziika tekukoma ate gy'oli wa ggwanga ki
bali ate bazise bamuzise bitiwe bitufu nga bali bagenze kupama mu nsiko era ensiko tukateekamu obugirita bamyuka obubina nze kubuulira ebyo ne byenuupu byagenze birekanire biri embizi embisi birekaniddeyo mbimwanyi byononye ennimiro yonna bibuli okuddusa mulambo bigukweka bannange ebyo mu kufiirwa okwani ebyo bijimusa ebijimusaaki ate owolereza nnyo abaana abo n'ensobi mumusinze okusitiwaza abaana adija n'ensobi gy'olabirako ddala gwe n'ogifuula nti nno ebyo bijimusa gwe n'ensobi gy'olabirako ddala n'ogifuula ate nti ya ddala naye nga tuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa abantu ba foot soldiers abawagizi ba nuupu abo nti ebintu bye mwakoze ebyokuwamba omulambo ne muwamba maama w'omugenzi si birungi n'akamu ne mulemesa abaana okuziika taata waabwe ne mulemesa abantu ab'obuvunaanyizibwa okujja ku mukolo ogwo kubanga buli muntu gwe mwekengera obiddamu omugoba abantu baatidde okujja ate nga temulina kye mwawadde ku baana Kyagulanyi yatudde mu katebe bw'ati nga bwe ntudde mu kano bwe katebe era tunudde bw'ati n'alyoka yafuye emyundi nga 2 mu egi nga buli omu asuubira uliriza bino bibyo twogera bya ddala tutangaaza ggwanga nga tusuubira agenda kusituka engeri ulira sooka ompulirize nga tusuubira tunula eno nga tusuubira Kyagulanyi agenda kusituka nti banne kale naggirinya kamuwerereyo ettaamu okitegeera sirika nkujjira kale okusinziza Segirinya abadde muntu wange nnyo ebyo kati byakomye tebamanyi na mama bwali kati ebyo kati byakomye you think that man is worth Segirinya you idiot yabadde basirese obadde avuma bana bazikutte yavumye bonna abakutte abaleese bonna bayise ebibwa ovumye abaleese ssente gw'oleese eki nga ne ku kavule tewaliwo wadde sepiki y'obuugi bwemwasuza omulambo Kyagulanyi omusawo eyamuwa eddagala yamugatogabanga yadde nusu 2 kino mazina nkitegeera tosobola kuvumirira abantu baleese ssente omuntu afudde ne muwamba bawambye maama wa Segirinya aleme eggenda eri ewampuuga naye nga maama olwedde ye ayagala eri ne balaga obwerere bw'omusajja muwagira ekibira ne bwabazibya dda amaaso n'amatu obwerere bwa Segirinya naye nga toboka kafuba bujjawa ntino za Segirinya ez'ensigo zize ate zisobola kuba ne mulemesa abantu okuzika Segirinya yandiziikiddwa ensi yonna bwekiri tunula eno Segirinya yandiziikiddwa ensi yonna nekyankwasizza ennaku ng'abantu bonna baatidde ne bagamba tetugenda mu balalu abo abaana bayinza n'okwokya naye gwensanga mu lumbe lwa Katolu bwama nga bwa Nuupu omuntu gwensanga mu lumbe lwa Katolu bwama ekyo ebintu ebyabadde ku mufu ekituufu kiri nti abantu bonna tebabisimye era abantu balabisiza nnyo ekintu ekyo kyalabisiza nnyo Bobi Wine kubanga Bobi Wine ajja maama w'omugenzi muganda w'omugenzi mukyala w'omugenzi bonna badde batendereza omuntu omu mpuuga yababeereddewo yabadde abalambula yabadde abawa ku buyambi kasente bano olw'omulambo olwategere nti naafudde ne bamanya nti lireggulire kati tulifunye era babadde basaale nnyo ne bakozesa engoye mu sipirisipirizi ovulu aye ne Segirinya mugezi yagamba njagala bwe mbanga nfudde President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera essaawa 5 ng'akimanya ajja kwokya yafunidde amanda mu mbugo nete nyina kitudiddemu natugamba nina okwogera essaawa 5 nakogerako eddakiika 5 yakutte amanda n'ageeyiira mu busajja yageeyiye mu mbogo naye nga bino tufunemu ekyokuyiga nti ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebijja nga bibi ng'omugezi yenna omuvubuka naddala kuba kati guno omulembe gwa bavubuka ng'olina okugyamu ekyokuyiga mu kufa kwa Segirinya wayizeemu ki oba just gwalabula ebintu n'oleka awo nategedde nti nina kuwagira President Museveni gwe kyewategeddemu gwewategeddemu kibuke nategedde nti abantu abasiramu kyebugamba kiri kyentera okubagamba nti aliginunu fununu nti abantu 95 bagibaddalu naye eddalu lyawo kati nategedde nti nno Nuupu n'abawagizi bayo bonna balalu naye kati gwe kizibu nnyo omuntu okutegeera nti kika ki kyaddalu kye balina
Unategedde ndi natala emmere bagenze na misoko. Unategedde ndi balalunya ate. Ku ntana y'omugenzi ate genda olefane byakyagulanyi. Tulobo tegere. Promotinga. Entana ya Segirinya ate mutimbyewo kyagulanyi nesage mambade za kyagulanyi yabadde afudde. Nze kama tipapoli atuse nafa kati bamuzinga. Nga yali eri mu butebe afuwa bufuyi. Checho. Ng'ali mu butebe eri. Sauda Madada abadde amanyikidwa nti no tayagala Segirinya. Ndi Segirinya tayamuwa ku sente. Omukyalo omunene yabadde oyo ayagala bakazi banne. Yes. Sky Soldier ya Kingambi. Lesbian. Yakwana muka Sky Soldier. Omukazi. Sky Soldier nga onaga ndino nkwaje muka Jobless nampabire muka Jobless nampabira twaye kanyankwani. Ndi muka Sky Soldier oyawabira. Sauda Madada. Na munno gobera naye. Okakafu webuli. Sky Soldier abimanyere abyogere tuva ku interview. Ne bujiza bwina mu simu. Ewa? Ngato omulese wano. Bida tuli naye agenze. Era twawukanye naye awo kati. Ate yamuyigiza n'okunywa enjaga. Sauda Madada. Tuli agamba nti nkubejja. Ayo najja tujava tulichogaba tuli biti. Atuinza no lemerawo kubanga enkuba siye tusooseewo. Nali wabwere enkuba nejja nennemerawo nga negamba oli anywa njaga sinze. Yali anywa njaga. Enkuba nejja nagamba yansooseewo sijjava. Gudiva mu kuba nagalira n'atoba. Enjaga jena bedduka. Kali baba libenjaga bamanyi we bagenze eri bakoze bena bituufu. Nebawamba omulambo gobadde balabirira. Ne bakole fujje lya buli kika. Mama najja n'abaswaza n'ayogera ebisongovu n'agamba nebaza mpuuga muzinalo ne bagujjawo. Njagala nteekewo gundi eyo statement eyo ya mama wani w'omugenzi ng'ayogera abantu bagirabe beekenenye kyabadde. Mama yogedde kimuli ku mutima. Ekimuli ku mutima. Mama ne mukyala wa mpu ne mukyala wa Segirinya babadde boogera bibali ku mutima. Ku mutima. Waliwo nono muganda yakabye muzigana oyo mwala yakabye n'agamba twebaza n'afukamira ku mavivi. Nagamba mwami Mpuga tubeereddewo mu buli mbeera. Baba yalinya mu ddwaliro awo. Mwami Mpuga yese ne gundi ekiwandiiko ku Twitter. Nateko nagamba naye Segirinya ali mu mbeera mbi ali Lubaga mu ddo yetaga obuyambi. Teyali yalinya. Abanupu bateekayo post ndala nnyo nga bakulaga nti bino byamwe bimubive. Bamulwanye from day one. Mpaka lwayingidde kadi bamulwana kumuwa kadi yali ya lutalo. Abaliriza nakola ebirungi bingi nnyo batagala kulabako ne bagamba tina atulabisa kabampane onkera kabampane bwe yayingire komere do ne balisanyawo eyo ya statement principle jayo nayingire komera tewali no muyaga madi yekalakase Segirinya bamusumule mu komera chokanga ye abadde ababererawo nga yekalakasa muri mu ngera era eddwaliro lye lyasanawo nga amaze yingira komera bagamba tina ye wali wepanga kale katulabe do ne balijjawo ekibiina kifuna bilioni 3 mu milioni 9 buli mwaka bazifuna mu fezina accountability zivawa mu government government eri entitled iPod yabawa katujjako kekitono yabawa bilioni 6 okuzimba ekitebe ekyo kiri awo badde okimanyi ekyo kyekavule bilioni 6 zagenda waawo bagagga nnyabo naye bagambe ntwagala emitwalo egi otegere nti babuli kaseera baavu kati banaye mumbulire anyway Mungu amwe ekyumule ky'emirembe omugenzi era tumusaba tanayingira ttaka ng'ekifo kye bajja bakyagala okukitwala ng'akyali mu ddiini nerero bagenda fuluma posting nga Nyanzi yagenda okukigendamu Chairman Nyanzi yajja mu kifo kya Chairman Nyanzi adakubye gundi adakubye bajjo mulumbe yamaze namwetonda yamuganya okwogera ku lumbe kulumbe mbuli abajjonkera abajjonkera abayisanga mu namanya ti bajjo manyi ti bajjengeri jatategere namanya amuse omwaka mulamba namukubira simu namwetonde naye nga yamaze omulabisa byebintu byabwe nupu bwetyo abamaze okumanya nti ekyawedde ebyasanya biri bitya sanya zolo ojafunayo omuntu omulala sanya zolo nze kayavudde naga nti fulufiga musiga enziku we navide kusanya ndaba mulabe sanya alina okuwa fulufiga ekitibwa nga mwita na maama nze fulufiga sikyaliyo nga right now naye kubyakolera ate n'oyo mukazi lano amusaasire yeebuulira manye waakoma aliwa fulufiga Jennifer bino byonna byetoloola kwefula nti wakisa yasoose okuba nekisa yabadde alekeza embe mu kkomera neziri bweru yasanya ekyakoze fulufiga navudde ku nsi fulufiga odda muno yamba omuntu anze era kyewanyambako ne nakumaliriza tuba tutyo esi kipya obaako nekyokola nenkuwa tetulina budde era n'ogwo omutima okuba gwogwo omutima fulufiga alina mubambi omutima ogwo omulungi
niba kwandika obuzibu bwa nanti bwakuyamba ayagala obeere muzzukulu we bane ku kyamutabani ayagala obeere muzzukulu enkoko ya mwavu senga abaatukuza betubeera tubibita buli kaseera neno tubavuma tetugenda kusiima ekyo kyo kiveeko wekyalina okumanya nti kati Sanyangeri gyayogedde ku Fulufika nayogera ne ku Ajaluna Mubiru abantu nange nabaddemu ekirowoozo ekigamba nti lwaki abantu abo tebawaabira Ssaanya kubanga aboononera erinnya naye kati oluvannyuma kusinziira ku audio eyafuluma eya Ssaanya nga Ssaanya agamba bali be yalekayo be yaleseeyo eno nga bagamba nti wemba mugenda eri ekyankwazi nga pulogulamu ezabadde temundeka nze neno munopu gye nagenze bampadde emitwalo 10 lwaki teyagenze mu kuzibu bampadde emitwalo 10 kale jinga sakinze ndi munoonyi wa ssente egwe yandaza okulaga nti Ssaanya kati akkiriza byayogera yate yemusi naye tumusaba ekintu kimu ajeko enkofiira ng'ayogera Ssaanya obusiraamu tuddamu kutumanyiira fe tuli basajja basiraamu nti neddiini ensi akola muntu ng'atumanyiira nasanga Ssaanya kugundi ng'alya kwekyandyemu ng'alya ekyennyanja naye nga bwe yeetakula ngalaga nti emmere gyazzeemu etagimanyidde olubuto telumanyidde kyennyanja nasiramukako e Dubai anti yasamuka e Dubai ninatola shahadu anti bamugamba nti abasiramu beri banjawulo bosiramuka bakuba ebintu bingi era bagaba abasigalayo bafuna era teyasamukangenda okusooka okubeera mu madiini 2 nga kusanga ku Wokutaano ngenda mu muzikiti kusande ngende mu kanisa kati olya ngambeko embazi ezenjimanyi era kubanga ondina bwomu kubanga ti mutya tutobana nkuba bali bagaba milioni 8 benalekayo milioni 8 ozimanyi yagamba wosiramuka bakulabira olya bawala bubagala nnyo omuntu asiramuse embozi nina mpanvu yeetaaga nga tuli babiri wano ayinza okunkuba nga tuvuddewo ojja kunfuna njeku emmale wiki nga tugasemulaba amuza bakuwa erinnya eritakusaanira oba oli yaningiza nalaba nga kwegamba sime nange kumanya ngaamuzawo mukulu mulala ng'okulanye bakubyoyo bino ebyokukifuba sime yasomye ku yasinze nayangamba yiwa amuza from today yo amuza from today onwalisi yiwa amuza kwanze okay nentola ne shahadu wagitola otya najitola la ilaha illallah muhammad rasulullah naye kogamba ekyannemesa twasomanga online kati online eyo nga tuli muzi WhatsApp group mwetusomera womala okukwata byebabawadde nga tebakussa mundala bakusoomoosa paka womaliriza naye nze obulwadde buli obwanu muba vaccine yankubwa natabwa buli kimu alaba nakasabuni nakayimiriza ate nga ye mama yetaate ate nga kali mama yetaate biseera ebyo ne bunagi kasinzira wano okwebaza abawala bano banyamba nga ndi Dubai nabazi naye baza ku channel kati nesibaddamu mulaba olwo Florence Nampijja nono tashihabe abawala abo nga bwekyusamu leero bwendi oli enkyandi oli sibebo bembadde nsuubira oli mufunyo era gayera kuntegeerera badde ndowooza oli owebweru ate yenyamba bya financial ebyo byembadde ndowooza byaggwa kyogalega muwane empaka badde simanyi nti balina ennyamba gye bamuyamba abo banyambanga nakyusakyusa omukazi omutanyuma abalira kaso n'obusiraamu bukyogera tolina okukyusaamuko oba olina obusobozi ab'Uganda nga alina obusobozi bw'amaanyi ga kisajja era akyusa kati bakuyambanga batya abawala anti abawala abo bambeezaawo nnyo nga sirwawo kutuuka ku ntikko balungi nga sirwawo kutuuka ku ntikko aza omubi olwawo kutuuka ku ntikko tudde ku mboozi abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi ndi ne billionaire jobless billionaire ne Bukenya media naye maama bano baani abambaza Bukenya akubye kinnaiki ona akubye ki Jordan eyo Jordan kale budde bwenga tonna buvaako esano kale byozo biri wala nnyo bali smart bitya simanyani abatega n'abantu naye otulaba kati yawagira mu 7 mpagira mu 7 abayimbi agala bebeku omusuubira kufaanana ate ebizibu tetulina gyamugambira lino muli mu struggle mbu Uganda ebulidiga gowola wakasayi ng'otekawo paadi mugule paadi oba ebulidi oba wakasayi ng'otekawo paadi bulungi tulina buzibu
tuba kwegalira muntu yenna mu Uganda is bleeding tukufuna padi teeka wola bakasaayi akasaayi tukiriza fire tunnakalaba likeji ku mubiri fe tuli bulungi eno kiki kyetwerabidde kyetutayogeddeeko mbati pozi kajogere ku kivulu kya kusaasira ekyaliyo okizemu nayogedde ku spice kusaasira ekivulu kyali masavu yajja n'ayimba bulungi nnyo naddeeka